tutandikidde awo nnyinnyini ku mukutu Allen Cruise oba Cruise Exclusive nga bwe muguyita kino kyonna kyoyagala so longa kyekikusanyusa bw'osobola ate okuba nga ate oguyita. Tusinzidde wano ku Avema ku kizimbe kya Ntake floor ya kusatu edduuka kewati kefo sigadde mbadde mbikutte naye ate edduuka ly'omugagga mbadde ndisudde enamba naye kale awo twatuukidde mwana wa maama tuzze kwogera ku mikolo tugenda kwogera ku mikolo twogere ku gomesi twogere ku ky'omukolo gw'ekyekifulo omukolo gw'omulungi bintu bingi byakola byonna birina bulungi nnyo kiri nti oyagala mukolo gw'okulabika bulungi tugenda nyumyamu omubuuze naawe nkimanyi bulijjo omulaba ku TV ng'akola emikolo egy'enjawulo naye teweebuuzanko buzibu ki bwe bayitamu biki bye bayitamu emmere batugamba nti nabo bagende eyo naye ate akamere k'abagole ne bakaswama kanaye simanyi oba y'omu ku abo balya ku mmere y'abagole abagamba abagole banaye nga sinnalya nze sigenda kukola nga sinnalya bannaye ebintu bingi nnyo bibeera mu mikolo naye nga mwettanire nnyo ku kintu ekya gomesi necklaces ennungi azituusa zonna mu ggwanga but katutandike ng'atubuuzaako n'oluvannyuma tweyongereyo tutandikire awo. Mbalamusizza nnyo basebo ne bannyabo Alan naawe nkulamusizza mwebale kwagala Alan mwebale kubeerako ku mukutu gwokka wano mu Uganda omukutu ogukyasinze amaanyi omukutu ogukyasinze obuganzi ngamba Alan Cruise neyanza okubeera nga nange kwendi ssaawa zino era nga wabagambye nze mukyala Jamira Nampeera Ssebuguzi ndi mukyala munabya bizinensi ndi mukyala munamawulire ndi mukyala musawo omusawo w'obwongo nasoma guidance and counseling kwegamba nkozesa mutwe na mimwa kubeera nga abantu mbajjanjaba okitegedde bano ba stress bakukyala bakola ki n'ebirala bingi nnyo naye nga ndi mukyala nkyasoma ebitiibwa ekyofumo ndi beautician njoyota ensusu z'abakyala mbalabirira kwega njagala nnyo ebyebisono njagala nnyo okulabika obulungi njagala nnyo okwefaako ekisemberayo ddala ndi mukyala mufumbo era nga ndi mukyala musiraamu mukyala w'omugagga ndi mukyala muzadde waayo mugagga si mugagga mugagga wange ssebo kozigwe badde manyi nti mugagga wansi nti si mugagga ssebo mugagga wa Alan wamma omwami oyo jjajje gwe njogerako y'omu ku baami abasinga oyingiza ebyuma wano bino ebikale mu njogera ennyanga ebya disco ebisinga okukuba wano e Kampala ye nannyini byo nti bagamba nti wano e Kampala baba bakoze ekivulunga ky'amaanyi nga jjejje sound taliiko blood ne woba ofooti anti obuzindalo obuvuumavuma nga buli oba omukyalo eri wabasuuna so kakati gwe kyoba omanya nti jjejje sounds bw'olaba ono omukyala biba biwedde bw'olaba omwami babiwedde yemu era omukolo mu maaso awo ngenda kuba ngubalaga nga bwe gwali ogwa Jamira wamu ne jjejje kwega amaanyi gaali mangi nnyo lwaki ngubalaga nti yensonga lwaki njagala kyetugenda okwogerako olunaku olwaleero kibeere abeere mugambe nti kyayogerako akimanyi yali abaddeko mu mukolo akola emikolo yali akozeeko omukolo so kyayogerako aba akimanyi bulungi nnyo otherwise Jamira mwebale kola abantu mikolo mpola mpola tugezaako Alan emikolo tugikola ayagala okumutegekera tukutegekera omukolo gwe bulungi nnyo gw'ojja buzino ga njagala kino na kino njagala wa bifaananyi nga tumuleeta njagala gomesi nga tuzireeta njagala saluuni tugirina njagala screens ziri ennene nga z'oyogeddeko eza jjejje nga tuzireeta njagala bulungi nga tuleeta kwega tukola omukolo gwonna tulina sound tulina decoration twambaza gomesi twambaza gawuni tukola ku nviiri tukola ku make-up omukolo gwonna tugutegeka mu wiiki egyo oba gwa bukadde 10 oba gwa bukadde 6 oba gwa bukadde 7 oba gwa bukadde 5 omukolo gwonna tetugoba ssente gwe ssente zo z'olya z'olina ate omukolo gwonna gunyuma ekikulu mweteeseteese mutya ate by the way Jamira talimbye ekintu kya sound abalaba omukolo gwa Darling Sandra nagubalaga abalaba omukolo gwa Darling Sandra mwalaba sound eyali awo ebyuma baleeta bingi nnyo ebimu ne babizaayo nga tebalina wakubiteeka ogenze wala abalaba omukolo gwa Rema Namakula n'omwagalwa we Hamza Sebunya era ffe twagukuba ffe twagusabula mukolo gwali munene nnyo naye sound wawulirako ng'evumbeera
abaana baleeta waya nga waya tomanyi weegattira. Tukola mikolo mingi nnyo, tukola mikolo gyonna. Tukola emikolo gya VIP, tukola emikolo egiri simple, tukola events ebyo nga okuyimba gye kuli kuzeemu, tukola okwanjula, tukola nika, tukola n'ebyennaku ng'ennyimbe, kufiirwa, tetulina mukolo gwe tutakola. Jamira, omuntu wabuuliza ebbanga lyomaze ng'okola emikolo oli myaka emeka ng'okola emikolo ku TV? Myaka nga 10. Myaka nga 10 ng'okola mikolo ku TV. Omugole omuto abavubuka ba myaka 25 tutandikirawo kale myaka 25 kuba be batera okukola nabo emikolo. Kyekitta omukolo naddala ku mwana omuwala tutandikire ku nnyambala. Tandikire ku nnyambala ekitta omukolo ku kwambala. Tutandikire ku bakyala ng'oba wabula. Kati abakyala bw'oba tomanyi byakwambala leka nnyo wannyo time oba wannyo chance omuntu gozze naye tugeze nga Metron oba n'omuntu gozze designer utugeze ozze wano kujja Miss Bridal badde nsaba mpaaka kisaba obanga tomanyi byakwambala naddala ng'oli muto bya gomesi tobimanyi oba tojambalanga nako oba togenda nko ku mikolo gy'abanno ng'oyagala onyume mpa chance ku designing leka nkutegeerereko kale bwemba nga sikutegeeredde leka mami gozze naye oba Metron oba omuntu yenna akwerekeddeko tusharinge ideas sobola okulaba nga tukuwa ekyo ekisinga. Abasinga baleeta mikwano gyabwe mbadde nsoma naye ku campus mami ono yagenda okunondera engoye buzibu ki obuli awo naddanga bonna bato. Kyenkugambye temwambala nko ku gomasi temumanyi gomesi ziriko temumanyi gomesi nti eno ya munene eno ya mutono temumanyi gomesi nti eno ya mweru eno ya muddugavu temumanyi gomesi nti omukyalo omunene talina kwambala nnyo bimuli omukyalo omutini bw'ayambala gomesi eziriko pearls amayinja anene walamu n'anyuma ebyo byonna tebabimanyi kakati kyeŋŋamba nti ekisinga okutta omukolo naddala nga bali toyambala nko gomasi wise king lwe lugezigezi okuleetamu nti alina omumonze ebikinvudde kampasi mundeke ojja kwambala kigomesi nga kya myaka nga 6 omukyala alina okyambala nga ku myaka 6 kijja munyumira naye nga ggwe ate 25 togenda kunyuma ekisinga okutta omukolo mu nnyambala z'abavubuka butakkiriza nti mmwe temunnategeera nnyo bya gomesi fe abaziruddemu tubategeerere ekyo kitta nnyo ennyambala mu mikolo. Olunaku leero njagala ogenda tusomera gomesi za mirundi 5 za bika 5 ng'omwana bw'azireeta yeteeketeeka okubanga ate agenda zituleetera ebika bya gomesi bya mirundi 5 sooka obilistinge then bwe tuvaawo tutandika ozirabako. Tulina gomesi za mirrors kati ze ziriko ennaku zino gomesi ya mira erimu colors nyingi tuyina eri mu grey tuyina eri mu pink tuyina eri mu red tuyina eri mu green gold so kati gomesi ya mira yebadde eriko currently nga tetunagenda mu mwaka mulala yewambye bulinga bulabirwamu era nga boga nti eno ndabirwamu giraba ndowooza mira ndabirwamu kati eno osobola ojjambala mu colors zonna eno ya grey yetanira nnyo abawala abeeru eno omunene bw'ojambala oyitawo mira gomasi zezikyase ensangi zino zeziriko kakati zino tezisala abagole tezibasala munnange kati olaba nze obwedda ngikwata yansazeeko tezibasala ne wagala kweteeka ku mubiri eno ya mweru omweru oyitawo nnyo kati omuddugavu osobola okwambala gold yayo oba green oba red naye omweru kala yonna eba ekugenderako eno ndabirwamu tevaako alani oweeraba namutwala bafeesyo naye tesala babandoza obagamba omukohaaga ate omuko n'avaawo ng'ayiika musaayi. Gomesi abayindi n'abawarabu bakola gomesi bulungi nnyo bagikola nga ndabiramu naye nga tekusala kati zino ze ziriko ennyo ze zisaake ensangi zino ze ziriko eno ye mirror gomasi bwetyo bwefaanana naye kati omwana yakava ku campus alina boyfriend we yakyeyiiya aba agisobola akabeeyi kati eno erinnyamu osobola ogisanga ewantu ng'eri ku kakadde kamu kitundu bubiri erinnyamu kale erinnyamu naye nga bw'ojja nga oyogera bulungi tukkako ne tuteesa omanyi alani bbeeyi yakuteesa eba yakuteesa kati obudde bwa korona abantu tetukola ffenna tuli bubi omugagga n'omwavu toyawula kati eno okujazika tusobola ogikuweeraku tuteesa alani tuteesa ojja wano kujja Miss Bridal ne tuteesa bintu byakuteesa. Okay. So naye eno ogambye omweru akola atya? Omweru ayambale eno kala yabeeru nnyo kati naye terimu eno kala yokka kati ezimu ziri ku kyalaani tuyina eri mu green eri mu gold
erimu white eno grey no erimu red erimu blue bagigolola dry cleaner okujooza n'okugigolola dry cleaner bonna kyuma bakafula abooza gomesi era tubalina nga tevaako buno bwonna kujooza n'ogigolola ye bw'amala okwambala ngazza ng'akomyawo tetukozesa wano ngoye gwe bw'omala okwambala mukwano oba oludugazi oti ekikuuta oyuzizza okomyawo sente zaffe bw'ogiyuza tukukyajingayo akasente k'ogiddaabiriza bw'oba ogiyuzizza nnyo era ogula mpya empya yameka ab'omusolo bajja zijakanga kakati so tumaze eno kati tugenze kugomesa kati tulina endala tulina kye bayita sequin gomesi za sequin nazo waliwo sequin omukadde sequin nayo kala sequin nakyo kikanga bw'olaba sequin ebeera awo etangaala yamayinja si yamayinja kati waliwo omukadde abaddewo ono abaddekokko ono sequin bwati amasa kati ono osobola omwambala ng'oleeta kabbo ka muwala ng'obudde buzibye kali akasembayo kabbo ka muwala ng'ojja weetisa ekirabo ky'oba omwami olw'ebirabo by'abakulembeze baleetedde ewaka kati ono sequin abaddeko naye si wa bbeeyi nnyo kati ono omuddugavu oyambala sequin omuddugavu n'omweru oyambala kubanga eyaka lwaki twagala nnyo ekole kabbo ka muwala enzikiza eba etandise okujja so kakati wano kamera eba ekyasobola ogiraba bulungi ekintu kyonna ekyakagomesi yonna eyaka togisookeramu giyambale lulinga enzikiza ezze owa kamera aweebyo ebifaananyi basobole okubeera nga bagiraba ono sequin yabaddewoko kati waliwo ne sequin omupya eyakajja ali latest naye bweti bwefaanana era bw'ogyeteekako ng'oli mweru kiba kikola omuddugavu kiba kikola sequin wammeka sequin 5 tukuwa nkaaga okweyazika kati sequin omuntu wajja n'ekye15 tagitwala nedda mukwano eze 15 jazikulaga tulina silk esiliki yo satini mwana z'obama tulina baby silk tulina pure silk wa dry cleaner tebamwoleza mazzi kati baby silk osobola omwoza n'etaano tukuwa nedda si y'amazzi zino zonna ezisinga si z'amazzi wooterako amazzi bonna byonna bivaako bya dry cleaner byo be bamanyi engeri gye bazoozaamu ne chemicals ze bateekamu kati eno empya pozi watuganya ebye omulala omupya eyakajja omwana ajja kubeera nga amumpaako naye ali mu colors tulina lilac kala mpya katale ye lilac nungi nnyo omugole asobola ogisookeramu oba asobola okubanga era aleeteramu kabbo ka muwala oyo ye sequin omupya nga wenkugambye kati eno mpya eri wano oke wange eri ku Jamis Bridal fe abasembyeyo gende Dubai nange ndi musajja naye ate ako kampoomedde nnyo kano kafa abasembeyo kulinnya ennyonyi kaliwe kati eno bannange osobola ogisookeramu ekintu n'okiteeka ku next level ogisookeramu nga wakafuluma eyes on you kati no kala pose bagita batya purple what lilac nedda si purple no lilac kale purple w'amazzi kuba kyoyagala naye mu lulimi lwa Gomez oba lwa colors lilac kati eno ogidizayiningako n'ekitambaala ekyesibizibwa kino ekya purple oba okamazeeyo kati ono ye papo n'owoomera omuko papo atuula ku lilac ogisookeramu omweru ennyo enyuma owakataketake enyuma n'omuddugavu oyambala kasita makeup abanga akutuddeko bulungi togikuba mu kanomi nedda gireke mukwano toyoza gwe tofaayo fe tujja kweyoleza manyi omwana ayinza ogiyazikana agenda ogizanga agamba anti nakulumiriddwa ne ŋŋamba ate omukyala yampadde gomesingulira nnamba tonnumirirwa gomesi zaffe ezisinga za dry cleaner tetwozesa muntu gomasi gwe bw'omala okwambalamu mukwano komyawo tugenda kwoza ku ssente zaffe kati omwana ayinza ogikubamu kanomi ogenda okuddamu ogigira oti wow naye nze style njagadde wagirabyeko mpya nze asembyeyo leeta zino n'akazireeta nina gomesi empya nnyingi simanyi oba baguddewo kati nga tusobola okuddayo Dubai baguddewo waliwo n'empya naye tondeka ng'ogenda e Dubai inshallah oyina gundi covid test bakugemye nina gundi 2 ki vaccine gundi oyina passport ompita wa 10 ninga yambuka ebbeeyi aba nnono omwana tugende ku type endala nange tulina kye bayita velvet
velvet waliwo zino eza bulijjo nga velvet za bantu kugenda bugenzi attendants abagenda ku mukolo then ne tubeerayo ne velvet y'abagole wala velvet eri wano y'abagole mpya y'abagole tugende neno kati ate no si velvet gano mayinja zitowanga blanket Alan eno sente zaayo sola zikugamba enesowanga blanket okugipangisa olimba mitwalo 5 gyokka mukwana eno ya $5,000,000 Jamira wabanga wali ogirabye anti uli gyenkulaga gwe wali ogirabyewa Jamira kusala nsawo okwate kusala kwotandise nsawo ki kati nabwe ogikutteko gosolo pangisa muno $5,000,000 gano mayinja ga silver gano mayinja ga silver Jamira tubeere siria gwe Jamira osolo pangisa muno Gomez $1,000,000 ne bana abaana ba bridal bannanga mbutuufu wamma ddala mugole ekyatasobola kwambala Gomez eno naye nga bbeeyi yakuteesa wamma wano ku Jamis bridal tuteesa nagambye ayina ennyo tumukolako ayina entono tumukolako n'atayinira ddala naye ng'olina ensaamusaamu $5,000,000 bweddu muve ku bigambo bya Alan tukolako buli wamu kakati gano mayinja oteekamu lining kakati eno oba oyagala okugifuula eya white oteekamu lining ya white muno muzanyiramu lining za mirundi ng'esatu bw'oba oyagala ogifuula ya grey era oteekamu lining ekintu eggomesi z'abagole zonna baziteekamu lining olaba kati lining ekintu ekikola gomesi z'abagole ba lining kati wano temuli lining kati wano yiino mulimu lining kati wano nataddemu ya cream nefuuka ya cream off white kati bwe nteekamu eya grey era efuuka ya grey lining ebeera bweti eno ye lining kyebayita lining ya gomesi kati wano nasazewo ngifuula eya cream off white omugole anyuma era esigala ennungi kati nsobola okuteekamu lining ya grey nsobola okuteekamu eya white omugole nabeera nga ya white nga afulumidde mu white omulundi ogusooka eno ya bbeeyi ekyebbeeyi kisigala kya bbeeyi yeesookera ddala yofulumiramu by the way take note omugole nga wakasooka okufulumira ddala gomesi gy'olina okusooka okufulumiramu erina kubanga yeesinga mu gomesi zo zonna oba ogenda kwambala 5 oba ogenda kwambala 10 gomesi esooka yeyina okuba ekyasinzeeko obwebbeeyi oba obulungi kasita Alani ofuluma omulundi ogusooka ng'onyumye giri ne bw'otanyuma naye kasita ofuluma omulundi ogusooka nga tonyumye wallahi ne bw'onanyuma kabbo kamwa teri agenda kulaba ne bw'onanyuma ku birabo teri agenda kulaba ate mwewale nnyo gomesi nga ya sente entono sijja kukiyita kya layisi mwewale nnyo okusookera mu gomesi ya sente entono always gula gomesi nga mulimu gomesi oba ya bukadde 2 oba yakamu oba yakamu kitundu nga yeesooka endala ne bw'oyambala $5,000, 60, 3 ago magezi nga bagamba batya mbawagabuwe mbawagabuwa awo oba okimaze naye ekintu ekya Alan wangamba ekisinga okutta omukolo naddala kwambala enviiri bannanga oba okyuzinga omuntu anakola enviiri at least neebuuzaako mwalaba enviiri zange ku mukolo ndifaalinga nnyo ku mukolo gwange zaali nnungi I think makeup oyo atera okuboola kkala z'abantu oli wakatakketako olina kuba ki makeup kyabeeru kya muzungu kya bazari oli waddaka nnyonnyo olina kuteekako makeup nga wakatakketake n'asala gomesi newe zinaabaza bbeeyi nga zino zigenda kufa makeup n'enviiri nakyo kitta ennyambala mukyegendereze nnyo then n'omuntu akuba ebifaanani ekyo nakyo kikulu omugole waliwo abantu akugenda okuba ebifaanani ng'oli mweru akufuule mu Sudani ng'oli mu Sudani akufuule mweru kati weebuuze olina okwebuuza kufa abaludde mu kintu naddala nze naye mba sigenda kukwambaza n'oba tolina kyogenda kunzijjako nze nabagamba magezi nga gabira bwereere ndage wa Jamira ani ayina emmere ennungi ani ayina sawundi omulungi n'emmere bannange nayo kati ate oyogedde ku mmere ebintu byentera nnyo okugamba abantu nga nkola programu yange eya Sunday ey'emikolo n'embaga biri bintu 4 take note omukolo gwonna newe gufa Alan ekintu ekisinga okujjayo omukolo omuntu naga banange Alan yakoze omukolo banange akana ka cruise kakoze omukolo mmere abantu bwe banaalya emmere ennungi emmere nga waguze emmere emala ne balya ne banywa ne bakuta gomesi newe zinaabambi teri agenda kirealizinga n'ebino ebyokugamba nti bannaye enkoko eweddeyo nga gwe sente wazimalidde mu gomasi ennyama wasigaddeyo supu mukwano nedda emmere ate nno mugibuusa amaaso
naye abantu okunywa okulya kikulu nnyo. Abantu omuceere ne guba tuganga temuyina mazzi ne bagabira abantu emmembe y'omuceere. Iye abantu babikola. Oli n'agamba omuceere guweddeyo naye mukolokote. At least kola omukolo gw'abantu 100 katukola nno gw'abantu 250 naye nga bonna balidde ne basiba. Nyumirwa nnyo abantu ku mukolo. Nze abantu bangana Jamira omukolo gwo twasiba era kyampa nnyo essanyu. Olaba ffe mu busiraamu bagamba oba okola saddaakira abo abanaasiima. Alani nzije nkuwe nusu 5 ogambe bannange nze oli omukyala simulabangako banaye mukyala sebuguzi dani we najja nakuwa emitwalo 5 nosigala ng'okuba emimiro kabadde keeraga kino kalowooza mbadde nkasaba sente kati era sifuna mpeera. So kakati oyitanga abantu batono nnyo ku mukolo gw'oba 5 oba 6 ne balya ne basiba tebali n'abako bafikka empombo wali ogenze ku mukolo empombo ne zitamala. So gera nze ebintu by'abantu ku mukolo kuba tetinkakatako kubyogera naye abantu ebintu ebisinga okutta omukolo mmere ekyokubiri saawundi bannange bwe batomanyi kidongo kirungi weebuuze kuba kimanyi saawundi oyo naye mufu nnyo. Omugole n'avaayo ng'ebintu bwe bizikira bw'abadde ng'afuna vibe bw'addamu ebintu bwe byaka bwe bizikira abadde ng'afuna vibe ng'addamu ekyo nakyo kitta omukolo. Ne bakuba emizindalo okukamala ogimalako gikutula obukutuzi. Saawundi nakyo kikulu okitegeera. Jeje saawundi muyina saawundi owa buli bantu n'ababiri tuyina ne mu nnyumba yo gwe ng'oyagala ntukubireyo mu nnyumba yo gwe ne family. Abambi tetuseera ate ffe abasinga obutaseera ffe bbeeyi yonna wojjira tukolako customer care nnungi. Omukulu ayogera bulungi ne management yonna era oboga nti nze njaga kulaba mukulu abamukutuusaako weebali n'oba toye mukulu n'ondaba nze kabwejumbira nze. Mukyala mukulu bulungi mukyala main omukyala asalawo nti kino kiri bwekiti ne wekiti mba nakutuuseeko dde gwasalawo ala ne wadde manya ni asalawo olina gwomanyi namba emu ekyo oyinza okibuuza Alan nze official wife wa mwami Sebuguzi kati simanyi ebirala sibimanyi naye nze kyemmanyi I'm the official wife gwayagala saawundi wamma necklace zino biki bino mayinja nazo nabyo ebyo bikulu nnyo kunyumisa gomasi. Faayo nnyo ku necklace gy'oteekako gomesi webanga bize bweti nnyo ng'eno toteekako nnyo ate mayinja necklace ya mayinja teekako akatunga kali simple oba teekako earrings nga zino ezange ezireebeeta toteekako necklace gomesi ejja kuvaayo bulungi. Bw'obanga oyambadde gomesi nga ya plain teri mu mayinja ng'eno gye tukulaze kati osobola okuteeka ka necklace ko then ne earrings zo. Essaawa naye enyumisa kikulu nnyo ku mugole. Obukomo bwavaako buno obungi obuva eno paka eno obwo bwaviirako ddala. Osobola okuteekako akakomo kamu kokakoka oba ka bracelet kamu. Bw'eba gomesi ya gold teekako ka gold, bw'eba ya silver teekako ka silver. Ate ina bana nga beemetta ina omungi ennyo naye takyanyuma yavaako. Kati bw'oba oyagala hina akome wano teekako nga wano wokka oba wano wokka bala bamanyi okuteekako wano nateekako erinnya ly'omwami oba mu mugongo oba ekigambo ky'ayagala banaalira baddi baliraba te bw'okyuka gomesi bakulaba mugongo oba changing dress balaba. Lwaki oba onteeka mu mugongo bw'aba ayagadde muna olabika gy'oba ogwanidde olabika gy'oba ogwanidde so mu mbeera eyo hina omungi waliwo abagamba saagala hina naye hina anyumira nnyo abantu abeeru siga nti omuddugavu tokola naye ate bw'obeera nga oli mweru nnyo n'oteekako hina kintu kivaayo bulungi. Omuddugavu osobola okuteekako akali slightly nako kaba kakuggisaayo bulungi. Gwe ng'omuntu akola ku TV okola emikolo what are some of those mize behaviors boyinza okuwoninga ku bannannyini mikolo oyinza obagamba bakyuseemukko bannannyini mikolo ndowooza okwesalirawo nti omukolo gwange gugenda kutambula bwe guti nga wasasudde aboogezi. Waliwo abagole nga ganza omukolo gudduke items ne bazibuuka essaawa biki ate waliwo abalala nga tayagala mwogezi ayanguye mukolo kwegamba oluusi okwesalirawo ennyo nze saagala mugole yeekwatira simu essanyu likuggwako tokwata simu. Waliwo emize abagole gye balinanga essimu temuva wano ow'emmere yayagala amwesasulire ow'ebyokunywa kwegamba omukolo gwo ne gufa ng'oli ku bunkenke okitegeera oba n'okulonda aboogezi abo nabo babuusa maaso naye batta emikolo. Aboogezi omwogezi yakola abamu ku basinga okukola emikolo ne givaayo be boogezi kubanga be baba bavuga ekintu ekyo nakyo kikulu nnyo then baakatumwa
waliwo bakatuma bali professional ne bakatuma bano njiga nabo batanya emikolo omugole nze nga teyandifulumye nakatumwa omugole alina kufuluma yekka ekinene ennyo ne sengaawe yekka senga baba tazze ne metroni we oba oluusi n'ofuluma wekanga kubanga olunaku luba lulonga balaba kulingako mita 3 n'otambula paka mu kidaala ng'oli wekka ne balaba gomesi ne balaba ekitambala ne balaba nti olunaku lulo abantu abangi nnyo okuyika mu kidaala mbumwerekera mugole ekyo nakyo kyanditta omukolo obadde olina ekyakyoteesa mukama wange ekirala ebibuuzo kyoyagala kyombuuza kyenjaga kyenkuza kuba kati mwe mukola emikolo abayimbi abayimba ku mikolo bakozesa procedures ky'ebiseera ebisinga abagole wali ogenze ku mukolo ng'omuyimbi gwe baselectinze siye mutuufu like okuyimba oba okwanjula kati olwo abaani yamuyise nti tajjirako selection y'abayimbi nti ku mukolo ng'ogwokwanjula kisinziira waliwo asobola okuyita abayimbi ng'omugole si yabaagadde nze ngamba omugole era waayitira palaso gwe aba ayagala like si mu kika ky'omuyimbi naye obudde tugenda ku budde omuyimbi oli okumanya records z'omuyimbi ku mikolo kati ekyo nkiddemu otya Alan kuba kati ng'osooka munoonyerezaako kuba kati mugaye bwena mubikola ogambye binosobola naye omuwabula nti eri ayinza okugamba nze njagala muyimbi bw'ati naye n'omuwa without mentioning names kati anti waliwo abayimbi nga si ba mikolo nga bakiraabu nga bw'onaamuleeta ku mukolo waliwo emikolo nga gibeerako ab'ebitiibwa oleese omukolo oleese katikiro tugeze katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'oba oleese katikiro ayummula yenna era aba katikiro asigala katikiro ate n'oleeta omuyimbi nga kagamba simanyi naye kisinziira bw'oba tukulonde omukolo bwe guba nga gwa buwangwa gwa kwanjula waliwo abayimbi era boolaba baweesa ekitiibwa eky'omukolo ogwo sijja kugamba nti abayimbi nti waliwo abatasaanidde naye kale ekisinziira asobola okujja nga teyeesansabaga nnyo nga n'ennyambala nnungi nnyo ng'olaba ddala aswitinga ku mukolo ogwo lwaki abagole bakaaba nnyo ku ssaawa y'abayimbi awo ng'omuyimbi tannatuuka omuyimbi ng'oba atuuze aba amwagala omanyi nti nno abayimbi nabo batta emikolo gy'abannaabwe be bakyasinze omuyimbi mwakolegana naye olina kutuuka ssaawa 7 nga nfuluma gwe olina okunfulumya naddala abo nze sikkiriza muyimbi kunfulumya naye naddala abaagala abayimbi obafulumya kakati omuyimbi n'agenda ajja ssaawa 12 lwaki gwe tokkiriza muyimbi kufulumya olunaku luba lwange nze saagala kunzibako sho ssebo olunaku luba lwange mba nnyina okukakasa mba nnyina okuvaayo okulaga lunaku luba lwange nze abaserebu that day nnyina okubalaga kati ate omuyimbi wona nfulumya ate abantu balina tendensi ey'okunzijako amaaso engoye zange z'ebbeeyi ze nayambadde ne badda ku muyimbi ate gwe balaba bulijjo mu bivulu nange manjagala mundabe nti leero ndi wanjawulo abagole abali eyo musasule abayimbi bajje bayimbe oba otaddeko 6 oba 7 naye omuyimbi talina kufulumya naye ako bagenda bakayiga abamu nze abayimbi abawala abasinga muyimbi takufulumya ayimbe ebyayimbi wamusasudde agende gwoveeyo oba akufulumye gwakubiri oba kale akufulumye gwakubiri naye nze saagala muyimbi kunfulumya njagala ayimbire bajjajja bange bakojja bange bamaama bataata basenga ab'emikwano n'eŋŋanda nze nveeyo oba luyimba lwani naye nga ndi just like miming olumimingirako wenyenyo olaga ensinge obimanyi ebyo anayi Jamira olayiko oyagala ebintu ebyokulumya ate nga nnumya ki nedda njagala nnyo okufiiringa ekyo kye mba ŋŋezeemu njagala nnyo okwesanyusa njagala nnyo okwesanyusa nze ng'omuntu ne ŋŋamba nti yes olunaku lwange kati ate nnumya ki nze mba nkola kusanyuka ate ogamba nnumya singa oli ajja wano ku Jamira's Bridal najja n'agamba Jamira nkwagala ku mukolo gwange naye naawe mwennyini nkwagalayo olina okubeerayo like omukoleko interview biki kyokka nga olinayo n'omulala emikolo egyo gibalansinga oti era omuntu abeera sikola mikolo ebiri mukwano okola gumu olina galanti na bookinga yes naye nze ate era nnyina ntuuliramu nnyina ba sittings bangi balinga 2 era bw'oba sisobole osobola okuwa waliwo omuwala omulala nkolerako era waliwo n'omukyalo omulala nkolerako yes okuleka nga nti oyagala nze bwe mba nga bambuukinga dda sigenda
wa mirundi ebiri se kutulamu yasooka kubookinga gogena naye exactly kyekyo obuzibu abayimbi kye basinza okukola omanyi Alan tewali sente zimala ne bwe tukola tutya ne bwe tukera ne tukola tutya tewali sente zigenda tumala okolako ekitono n'osigaza emirembe n'obwesigwa naawe n'abantu ne basigala nga bakwesiga ekitegeeza aka client talina garanti nti bwe ngende n'engule wa Jamira ayinza okujja ku mukolo gwange nga tosasudde mukwano kuba biri bya TV omukolo guba gwa TV oba osasula New Vision osasula kampuni enkozesa osasula Bukedde TV kati ate abamu balowooza bwe ngende wa Jamira n'engula isa master ajja kujja ku mukolo gwe wange ate kati bino biba byabakama bange ebya Jamie's Bride kitegeera biba bya kampani eno n'eri ebeera eri oba wagidde okuleka nga wagidde emirundi ebiri n'owagira bakama banga aba New Vision n'owagira ne bakama banga aba Jamie's Bride kubanze ndi mukozi bonna bankozesa bukozesa batugamba bwe mutuka ku mikolo abagole babalumya enjala tebabawa mmere tebagira batya ng'okusaidiyo kiri kitya balina tuwa if I may ask in the first place baba balina tuwa okuleka olinga yagadde ogikuwa naye ebiseera ebisinga abantu ebintu byokulya emmere ebyo byokulya byali byadda naye kati ensi yakyuka ogenda ne keeki yo ne Minute Maid mu kaveera ogenda n'olya emmere n'ogyeriira naye baba nga bagikuwadde ng'owulira ogyagala lwaki oba togiridde lwaki oba togirya abamu bagamba babakeeza nnyo ne babapapya Jamira newaŋŋambye otuuka ssaawa 5 Jamira akedde talidde takoze eki ate otuuse ewammwe naye bambi temumukozeeko bulungi it's okay baba bansasudde nze New Vision kampuni gye nkolere bayampadde ssente z'okulya it's okay n'oba tompadde emmere baba tuwadde facilitation wano ojja kunywako akatunda wano ojja kulyako ekikomando bannange kuba abantu bamu bagamba abakozi ba TV bambi omusanga eyo ng'alina emabega w'ennyumba eyo gy'atudde alumya keeki ye ne Minute Maid n'ekindazi naye ng'ate yaze ku mukolo mmere weeri nnyingi ate ne batamufaako kati baba tebagikuwadde ogenda ogigwemu Jamira enjala yali ekulumidde ku mukolo gusi gumu seebiri okola otya ebiseera ebisinga sitera kwagala kulya nga nkola ojjako lipstick wo si kujjako appetite embula mba njagala nsooke interview bange bwokkuta weekyawa asagala gata bintu bibiri bulungi gumu olusi nyinza okuva ku mulamwa oyinza okulya ennyo n'oyitirayo n'okkuta ne weebaka naye nga si kirungi omuntu yenna ng'agenda okukola sooka okole ebyokulya biba bya luvannyuma bawe ennamba yo abandyagadde okujja okukontakiti nga naye woosangibwa kati abanjagala abaagala byonna byenkola wano ku Jamie's Bride ennamba yange eri 0776 90 62 95 njidamu eri 0776 90 62 95 oba 0704 54 6663 ani azikwata nze mwennyini ojja kumpulira nze mwennyini nze azeekwatira buzibu ki bwobafunamu nga bakuba kye balina otutuukirako obuzibu bwe mbafunamu oluusi oli ayinza okuba n'agamba ate njagala maanyi ga kisajja ng'ate saagoogeddeko okitegeera ate nze njagala muyina engatto ate nga saazoogeddeko nze nkola ku by'abagole bwe buzibu bwensinga ofuna oba oli naakuba essimu nadda ku birala Alan saagala bankwana ndi mukyala mufumbo abaagala abanoonya tulina programu yaffe eyabanoonya Philip Kagwa ajja kuba kukolako bulungi nnyo Alan simanyi oba naawe obayunga nga nkugamba ne Alan tabayunga ninayo Shanik Kibloka akola ekibulooka kale tewali buzibu Shanik mujja kuba mumukubira naye nze bambi mpozi n'ekirala essimu ssaawa 3 mba sikyakwata ez'ekiro ssaawa 12 zennyini mba maze okusaala 12 osobola okunkubira kuba maze okusaala neteekateeka okubeera nga nzija mu town osobola kunkubira naye ssaawa 3 aye tuba tugenda mu session ndala ng'omanyi abafumbo kuteekateeka nkumbi teeka wali ebiki byonna gyekyo kuteekateeka butawulo biki byonna bibeerawo byakunywa byakulya nakwala buliri bujjako nfuufu ani wafa naye nga bamma abagole era n'ebyo bibakwatako
byonna nno tubeera nabyo tubisomesa wano tukuteeka tulina ebintu by the Alan badde ndalidde okugamba ebintu by'ekisenge ogenda mu bufumbo nga oli munywevu nnyo bakyala obufumbo n'obumalamu emyaka 5 gwoko wano ogamaze kaŋŋende bakyala ekyo nakyo kiri serious gw'omukoowa nogakammute n'abalala batandikiraawo wano ku Jamie's Bride bannaye bikolebwa era abagole banjulira abagole bangi kati muddaawo kale tumira ku mwami tuve wano ng'omugambayo obugambo obulungi oyagala jjeje bannaye omwami wange omulungi bannange muyita amannya mangi naye akimanyi just nno nkwagala nnyo nnyo nnaate nnyo nkutumiddeko nnyo shuga wange nsaba Katonda ayongere okunkuumira atukuume n'abaana baffe atukuumire mu ssente zaffe atukuume nga tukolegana bulungi naye gwe lava etali mu ssente enyuma nnyo nga lwaki tenyuma ekikulu mwetegedde buli lava enyuma Alan kwetegeera kufuula mwami wo best friend wo neera abasajja mukole lava erimu akasente enyuma lava erimu akasente ne bukabanga sikanja akatonotono Alan nga sente ziffe tetuyina naye sente zaffe ntono ze tuyina tukomaawo muffe tetulina kati gwe tolina kati Jamira ogambe muffe tetulina tulina entono ezitumala ezaffe n'abaana ate kati Alan Uganda bwe yatuuka kasitofu ne ziweerera abaana n'okulya kiki oyagala okulya n'okuweerera abaana batwala mu ddwaliro temupangisa tewali atapangisa ate wano tetupangisaawo wano mpangisa ku ntake ngamba eri eka ewali obutawulo na biki ninvaakoze si kibi n'okupangisa abali mu kupangisa nabo bajja kuzimba gamba obulamu era si bubi alhamdulillah osamanye osiimangako Alan nosiimangako abakyala beebuuza Jamie tokaddiwa olina abaana bameka era okozesa ki nina abaana bangi nabagamba nina abaana bangi bannange nabagamba nyina ebizigo ebikuuma olususu ebizigo nga toyagala myaka kugendako byonna mbirina wano nyina ka cream oka applyingako eriisa abagala eriisa eryeru nga lino eryange nyina ka eyewhitena nyina mmwe abakuba binnamakula biki abakaddiwa bano nti nakaddiwa anti-aging cream mulina nyina masiki ekola olususu seeno masiki gy'oyambala masiki ekola olususu newe masikinga odda mu ddiro lyawo noweeteekako masiki n'akusiiga n'omala n'ojjako original ng'olususu lugenda kuddawo abakyala stress atuyiwa nnyo skin naddala relationships ezo ziganye okuwakinga out sente ziganye ebyo byonna nze mbikolangako Alan sikaddiwa naye era sikiiza kaddiwa munywa nnyo amazzi abakyala amazzi teri kintu kisinga kukola lususu nga mazzi amazzi gakola olususu amazzi ne fruits bye bikyasinze masiki bagindeetedde yiino nze agirina nzekka wano Kampala original oyagala masiki ennungi nonkanyanya mukwano jangu ku Jamie's Bride ogenda kubeera nga omanya nyina emyaka mingi naye abandi abagala Jamira okyali mu 20s ngenda ku 4th floor bagamba kimbo Jamira okyali mu 20s naye nga ngenda ku 4th bambalira nnyo ku 2nd floor badde manyi nti naawe gwatugamba mbu oli mu 20 nze kuga ngenda ku 4th floor oli serious Jamira ekyo kye bayita okwerabirira bannange munywa amazzi munywe fruits ebibala bikolera ddala kale njagala mbeere ng'ate empunzika show yaffe y'olunaku olwaleero kyotategedde Jamira tujja kuba tukomangawo wano tube nga tunyunyanga ku nsonga ez'enjawulo kati okuva n'olwaleero ojja kuba olabangamu Jamira wano ku Cruise Exclusive mu nsonga ez'enjawulo kisenge baami biki kuba ebintu by'ekisenge bya bimanyi nnyo kuteekateeka mukyala nkumbi biki omukyala oyoza otya akatawulo nga bintu mwamaze okujja abenshi bingi bajja okuba nga ate abawabula mami muleete ate oyo mumanyi kyali wange nnyo kale tuve wano wamma subscribinga mukwano gwange nenkugamba otumire ku mami n'amanya go muwane mukwano gwange omulungi Flavia Namulindwa mu America kansubira oli bulungi ndi wanne ani Flavia mubuuze afumbirwa ddifuula
Fula yafunye sente mu America anafumbirwa. Ng'ate lwaki alina ofumbirwa? Naye omwana yali ayagala obufumbo. Yali ajja kukaka n'afumbiddwa. Just nti basajja be batawanyuma. Naye abasajja mutawanya baana b'abandi naye oyo ojja kufumba. Ojja kufumba. Fula ndowooza ojja kufumba naye kasita tuyina senga wali nnyo mu nsonga zino ajja tubulira myaka nga 8-7 bali ne jjejje abakubye ekintu kyabwe. Mwenda ssebo totowolako. Wanje? Tugenda kweza mwenda guno oguggwako. Mweza mwenda? Jamira ng'ofumba olemerako. Nkutidde. Olabika obegabega mu ssimu. Naye nedda. N'obublockinga. Nafuna omusajja nga yasinga okunjagala. Fumba nnyo. Ekyabakazi nakyo bayithayo bakyala bannanga bali. Funa nnyo omusajja nga yasinga okweguya. Jja fumba. Niye omusajja obanga gw'oyagala nga balumya omutwe. Byebyo. N'olw'ensonga eyo njagala okubeera nga ate nkusiibulira wano olunaku olwaleero. Basajja bannange funa nnyo omukazi nga yasinga okwagala ojja kunyumirwa nnyo. Omukazi nga yasinga okwagala naffe tujja kunyumirwa nnyo. Nammwe abakazi mufune omusajja nga yasinga okwagala nawe ojja kunyumirwa nnyo. Naye ng'ekikulu kya byonna basajja mufune bakazi nga basinga obbaagala nammwe mujja nyumirwa nnyo. Njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku olwaleero. Shanika abaddeko kamera bulungi nnyo okuba nga ensonga zino tuzikwasaganya bulungi era nga zigguka. Njagala okuba nga ate mbasibira musibe bulungi. Mweraba.